oyagala kubeera na ssente mmeka? Ogambe ombuuziza ekibuzo tolya bigambo. Kyemmanyi tewali muntu agamba nti obugagga alina kuba na ssente. Onkoledde amakya g'olwaleero nze byonna ngenda kujja nkuteeka mu subjection y'eddiini kubanga abatulaba nange tuzze kuyiga. Kanziremu ansa ey'omuntu omugezi nti simanyi. Tomanyi okkiriza simanyi ssente ze nandiyagadde kuba nazo. Njagala nve wano nga nange njiza kubanga banambuuza ekibuuzo oyagala kuba na ssente mmeka nga nina ansa. Ekyo kisigendangako mu interview n'ekibuuza muntu ambuuza n'akifuna ansa mukama wange gyennyingi. Kakati ojjukirako enva okusomesako emabega nti you cannot miss a target you don't have. Nkajjukira sebo tosobola kumisinga. Kakati tosobola kufuna ky'otamanyi. Allahu Akbar. Tosobola kufuna ky'otakola ki? Ky'otamanyi. Kati gw'obadde onoonya ky'otamanyi. Allah. Kyeganjagala obugagga naye ate sibumanyi. Ky'oba omanyi osooka ky'oba oyagala. You see, mwagala nnyo nsomese ku by'obugagga. Naye nze njagala nnyo nsomese obwongo obukola obugagga. Obwongo bwe bukola obugagga. Obwongo bwe bukola obugagga. It's all up here. Tuyigiriza abantu work smart and what have you. You cannot miss what you never intended to shoot. Ongambye tomanyi. Kati kitegeeza naawe okeera bukeezi. Okeera bukeezi awo gafula. Kiki ekiriwo? Kyoyagala. Tukavugidde watuddewa. Yes. Naye oba ne target. Kaakati tulina nalegako akatabo kange mwe nawandiikanga ebiruubirirwa byange. Abantu baali balowooza nti nsaaga naye bwe nagiranga waliwo lwe nali making a decision okuva e Bulaaya. Natuula nga ngenda mu meeting nakyogerako wano nga nkigamba abantu nti bw'obanga olina ebizibu olina okweyita mu meeting. Abantu ne kibasesa nga tebakitegeera. You summon yourself in a meeting. N'ogamba nti nno Haji Bakaluba oyagala kugula mmotoka ya ssente mmeka. N'otandika gwe wekka like deliberately. Oli mu meeting n'omutima. Yes, ne weebuuza gwe oyimiridde otya ne ssente z'enkolagana eri eti okumanya kukuli kutya. Gwe wennyini n'otandika okukola ki? Obulamu bino bwe tuba tukola omanyi obulamu bw'ensi si bya relationship si bya ssente. Naye buli wantu wonna nkibulira abantu nti you must be ready to reach a vibration. Olina okuba nga oli mwetegefu okutuuka ku masannyalaze ng'osobola okwewa ebiragiro at the same time follow them. Osobola bigoberera. Okubigoberera. Kati we lack the discipline okwewa ebiragiro ate ne tubigoberera. Omuntu akeera ku makya ng'ayagala kino enkeera ate n'akola kirala. Kitegeeza tulina okuteekawo tageti zaffe ze tutambula amateeka gano ge ganfuga olunaku. Yes, ge ganfuga olunaku. Kaakati nina gwe kaakati emyaka gy'olimu bwe mba siri mistaken okyali myaka nga 20. Kaakati tulina kye tusetinga programming our lives. N'ogamba gino myaka 50. You see, Mukama Katonda yagereka buli kimu. Buli kimu ekiri. Yasalawo. Naye ate yasalawo naye bw'abanga yasalawo lwaki tusaala lwaki tumusaba? Bw'abanga Allah yagereka buli kimu kyonna nga bwe tukkiriza lwaki bw'oba osala ati yakugamba kufiira myaka 5 lwaki bw'oba osala ekkubo otuna left and right? Sala busazi. Kitegeeza nti Allah akukuuma. Kitegeeza gwe bino by'oteekawo bisobola okukyusa kadali abadde omwavu. Ye Allah teyatusonda mu nsi nti mu wakati wano mu bwongo nti yayiwawo buugi. Tekisoboka. Yateekamu obwongo. Olowooze waawe ogenda abeera wali n'akutunuulira bw'ati n'alaba omuddu wange n'agamba nti bw'ati bwe bibanga byonna anti byawandiikibwa dda ati sijja kusaala byawandiikibwa dda ngenda mu muliro. Kitegeeza Allah yatuteeka mu nsi n'atuwa obwongo just nga olina kutakulaawo. Yes, bw'abanga yakugamba dda oli wa mujjana ate lwaki osaala? Lwaki osaala? Kakati kikino kye mbadde ngezaako okugamba otandise seeka onoonya ssente naye tandika okugamba ne target. Nze kati kusomesa financial literacy tandika okusetinga target mu myaka 10. Ogambe nti mu myaka 10 njagala kubeerawa. You see, emyaka 10 ogitemamu emirundi egi n'okola emyaka 5. Mu myaka 5 n'ogitemamu emirundi egi n'okola omwaka. Omwaka n'ogusalamu segments za mirundi egi 3. Okwata quarters ezo 3 emyezi 3. Mu myezi 3 zitandika okubeera nga buli mwezi ogulabamu weeks zaagwo nnyanya. Ennyanya buli wiiki netandika okuvaamu olunaku. Mulimu abasajja abatuuka nga balina programs mu bwongo nga bagamba nti ng'omukaga nsaba kulaba eddakiika 2 ne bwompa eddakiika 2 ng'omuwendo gwabwe gwalinnya dda gwatuuka ku ddakiika ezi gwe rero ne bakuyita ne bakugamba nti ogenda kulaba president ddakiika 2 zokka weziti okeerayo ssaawa 12 naye ng'agenda kuwa ddakiika ezi lwaki? Muwendo gwe value ye. Allah